Ettamiiro ly'omukulu Muhoozi Kainerugaba ate erabika nga ku luno terigenda mulekera mirembe era nga gwe yanywedde gwa busagwa. Muganda wange, mukwano gwange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ettamiiro lya Mwami Muhoozi ate limuzaalidde ebizibu. Ayinza okuba yanywedde n'ayitako bwe yandikumye. Weda tusaba post zitingana ku social media ng'ezimu tezikwatagana, ng'ezimu nga kale za kisirusiru kenyinza okugamba obulolo nti za kisirusiru. Naye mukwano gwange, twongera okujjukiza nti bino byonna bivudde mu ttamiiro. Omukulu yanywedde n'ayitawo. Kye tuyinza obagamba baganda baffe nti omukulu ye yanywedde n'ayitawo era ne byawanika ku social media takyabitegeera, wabula balabye guli gutyo bwe bati n'amuddusaako mu ddwaliro erya Kampala Hospital basobole okumwekenneenya oba obuwenge gwamutuukidde ddala oba n'ekyamu kye gwakoze ku bwongo bwe oba ku mutwe gwe, era bwe batyo bali mukola check-ups ez'enjawulo. Tugenda kuba tufuna results ezigenda okuva mu ddwaliro, naye nga ebya Mwami Muhoozi si birungi. Yayiseeko buyisi. Omukulu bannange yayiseeko buyisi, twongere okumusabira Mukama amuyiseewo kubanga byawandiika tebiyinza ozzaalira eggwanga lino ebizibu eby'enjawulo. Alumba ensi, alumba abakulu ba Geno, akola atya, kwegamba ali awo nnagalaale. Tetumanyi oba lwaki omukulu ono tebapima bwongo bwe. Bamanya nti obwongo bw'omuntu buno bukoma wano, bwe batyo ne bamufunira abasobola omuyambako ne bamwandulingira social media platforms ze nga tannakola nsobi enaaleetera ggwanga lyaffe lino eribadde n'emirembe biriitira obuzibu. Manyi omuntu wamulaba nga abasusseeko nga temukyasobola mwandulinga, at least mumufunirayo abasobola ne bakwasaganya ekintu. Naye bwe mumuleka awo n'agitambula n'obusiru n'agenderagendera mu busiru bwe, ayinza okukola ensobi ate neezaaliramu abantu obuzibu. So baganda bange, mikwano gyange, ffe kyekyo kyenyinza obagamba nti omukulu ye tufuba okulaba nga tuyina bwe tufuna engeri gye tumuhandulinga, naye ng'ettamiiro lyo lirabikanga ettamiiro maama, ettamiiro maama, ettamiiro maama, ettamiiro liyinza okuba nga ligenda leeta obuzibu obw'amaanyi. So baganda bange, embeera bwetyo bweri, tumusabire gyali Kampala International Hospital babe nga bamukolako obujjanjabi obw'enjawulo okulaba nga embeera etambulira ddala bulungi era nga buli kimu kitambulira ddala bulungi n'okukomawo. Naye nga ani yawukuwadde ogwo okukuleetera ebizibu? Lwaki ogunywa? Lwaki ogunywa? Muzeeyi, lwaki onywa omwenge bw'oti? Myaka ogiraba? You're not wrong to ask for better services, public services. So bino byonna bye bitugatta ne tujja wamu ne tugamba buvunaanyizibwa bwange nze nuwa muto gwe bajjako omusolo, buvunaanyizibwa bwange okubanja obuweereza n'okusaba obuweereza. Kyova olaba gavumenti olwaleero gwe munnayuganda tekuyamba kukuuma. Mulimu gwayo. Gwe munnayuganda tolina keera ku makya ne weebaza General Museveni nti weebale kunzimbira amalwaliro. Tolina keera ne weebaza General Museveni nti weebale kunzimbira nguudo. Tolina keera ku makya ne weebaza General Museveni nti weebale kunzimbira amasomero ga gavumenti. Kimukakatako ogwo mulimu gwe. Kubanga obwo buvunaanyizibwa bulina. Ate sigenda kumwebaza lwa nsonga takwata mu nsawo ye. Nze muwa ssente ezo era nze musasula n'omusasula wamu ne famire ye. Kati nikinkakatako okumuteeka ku kisenge okumpa obuweereza obwo bw'eŋŋwana bwe nnina okufuna ogwo omulimu gwange era kinkakatako. Ate si nze nzekka, nze naawe n'oli obwo buvunaanyizibwa bwaffe fembi. Njagala tuyingire 2025 ng'omanyi omulimu gwo ki era tuula weebuuze nze nganze omuntu owa bulijjo nsasula omusolo naye ntuukiriza obuvunaanyizibwa bwange, mmanjiza accountability. Enkoze ekimala okulaba nga ssente yange ey'omuwi w'omusolo tefa togge. It's your role. Kino kyenzizayo ne nkugamba nti before nga tonnaba kutunulamu omuntu kugamba nti oyo gundi oyo takoze, gundi oyo tannwaniridde. Nobody is going to fight for you. You just need people who are going to fight along with you. Okitegedde?
teri agenda kulwanirira. Ogenda kwetaaga abantu bagenda kulwana naawe. We mugenda okulwana awamu nga mwenna mutunuulidde omulabe y'omu. Segede. Kino kinzizayo ne kinkomyawo nti mwe baganda baffe abali mu struggle, abali mu nkyukakyuka. 2025 tumugenda mu gwe n'obadde olina omuzannyo ng'omu struggle muno oli mu lwantalo, mu struggle muno oli mu kuwakula ntalo, mu struggle muno oli mu kulwanagana na banno. Ebyo bikomye mu 2024. 2025 tuula weezuule omanyi kiki kye ngenda okukola, kyenkoze nkikoze bulungi. Tutandika okwekuba mu tooki nti bukyanga nyingira struggle. Nkutte ku kino nalina kukwata ku kino ne bwekiti. Nkutte ku kiriwa era nnyongeddeko ntuuse wentuuse nti weewo muli ndi mumativu nti nkoze ekimala. Kakati no oba tokoze ekimala weekube mu tooki tutuule wansi tutunule tugambe nti yes. 2025 gwe mwaka gwange gwe ngenda okukola kino bwekiti ne bwekiti. The task is in our hands. Mwe baganda baffe. Mulaba muganda waffe Faustin Masaba kyali mu kukola. Nze ndi happy. Faustin Masaba oyo yampuliriza. Era muntagingire Faustin. Message endo njagala egende gyali ne ba comrades abalala. I'm so happy. Natula ne Faustin. Faustin nangamba nuwa mtu empereza ku media kono. Ne kati sawa zino ndi ku ground. In fact ngatana bana kujja ku ground. Nyangamba nuwa mutwe. Njagala mpereze ku media kono. Nenga ne ku ground kwendi. Nambuza kisoboka ne mugamba kisobokera ddala. Kikumi ku kinnacho. Bulungi nnyo. Ne mugamba ne wuuba toli ku ground physically. Ngoli ku media ku ground osobola okubeerako bulungi. Bulungi nnyo. Nintuula n'endreyingira Masaba strategies. Kirina kolebwa kitya, oyina kola boti ne boti ABCD. I'm so happy. Masaba ali ku ground is working. Naye tonnalaba. Mwe nabayita bannankyuka tukaba na struggle. Sinnalabako like ashialinga Masaba Faustin kiti kyali mu kukola kyabalagako. In fact, it's not government lwaki akube bifananyi n'abiteekayo. Sikweraga sikola ki. Just it's a signal. Kujiba sindikira mwe ba comrades nti kino kye tulina okukola saawa zino we tugenda 2025. This is the target. Kino kye tulina okukola hands on. Nti whatever we speak. Abantu bana abawansi banna Uganda batwetaaga babifuna bye twogera. Bibakwatako bibakakatako. Are they in practice? Chenjogera wano ku media kiri practical ku ground. Oba ngenda kutula nsome katabo. Nyene nsome nti revolution ye Mozambique yali bweti ne bweti. Nzi siri yabakoze bwe bati ne bwe bati. Nzijambi bannyonnyole wano. Mbigambe banna Uganda. Mbigamba banna Uganda byo biri sobokebo. Banna Uganda bana asobola okubikola. Nti side time bye tubadde twogera wano. Bye tubadde tugenda ne tutula ne tusoma. Ne tujje tubigambe banna Uganda. It's high time tutandike okubiteeka mu practicals, tutandike okubitestinga. Are they sobokebo? Bisoboka bino bye twogerako bye twalabye Syria wane Uganda bisoboka. Tutandise ku ground obitestinga nti tuli ku tests. Tutestinga nti we are testing kakade no tactic tunakola ne bweti enakola nti yes kati tuli kukiyitibwa sampling. Not this kind of nonsense. Muri mukurwana mulwana nze kyovola ba ku page yanga. I'm so happy. Whatever the nonsense is going on eyentalo talo mu ba comrades ku page yange sinalaba ko comrade ategeera ina mu kumagezi yambuzi zakasasiro oyo. I'm so happy. Nja kubeera n'abantu abafanana ko we batyo. Nze ne weba inbox yange tondetera mu kasasiro wa lutalo. Nze sagala comrade ali mu ntalo. Never. I don't entertain. Era comrade ye nandaba nga mpita chali wange nandaba nga nino lutalo lwenyingidde mu natajja kungamba ndi nuwa mutwe kino kye kitugattako tekitwongerako oyo simu agalira ddala nabagoba na blocking abangi nnyo. I rather be with the 2 to 3 comrades nga bayina ku magezi bategeera nga bategeera asobola okungamba naye bano bangi wadde omuliro
sabula tugende mune munange yuza ywe comrade ogamba comrade munna yuze ogamba comrade munna sabule nza ali twanexe nenda baba comrades nze simu mutima mubi sikweraga niyenze nabagamba mu comrades mwewe classify yourself omuntu yenna atewa class is nobody sikweraga classify yourself funa class je weteekamu simu ubi chovola bawoba wasalawo n'ogamba nti nze sigenda kubeera mu comment section nze ngenda kuwa buli manya nti olina kirasi wootudde kyokka tolina bano abagoberezi wano emabega baba bagenda okubeera mu comment section kati nawe ali mu comment section njagala okitegeere nti ono akuteerayo n'ojja mu comment section tomuvuga nnyo kumuwabya mulimu gwe okumutereeza omuteeka mu layini gwali mu comment section gwe kubanga gwe we strategizing n'ogamba nze nja kubeera mu comment section ono munnange ye kabeere waggulu aweereze nze nja kubeera mu comment section kati nawe ekisyololo gwali mu comment section okutereeza ono munno you know nze nabagamba mwe baganda bafa bali mu struggle togobereranga kulaba nti ninako bantu ba followers emitwalo 17 buli wokola ekintu nolabanga basiga busizi kasigo ng'olina kyokoze nga mu comment zonna basiga busizi kasigo nga tekuli n'omu akukriticizinze temuli n'omu yemulugunyizaako bwe tula wansi oddemu weetereza ogambe otune mu bagoberezi bo boolina owakube mu ttooki naddala nga kikwatagana kuffe munda muno mwana struggle tulina bakomrades abaludde mu struggle wano nga bo bantalo ne waba asirise oluwuliro olutalo lwonna ng'asituka avaayo ajja ne yeefuula nga omutabaganya naye ng'ayongera kufiwa eringa lutalo abandi badde bagamba nti ffe bajjajja mu struggle wano ffe ba elders mu struggle wano iffe tulina okuwumbawumba bano abaana abayingira abazze ate nga tetubawumbira ku media tulina kuyita eno munda tuwaganye mpolampola mu nsokolo tulabe nga tutuuka ku baana bano twogere nabo so si kujja tutuuke tukole video nti nyinyonnyola ntabaganya nga toyongera kwonoona munnaffe nammwe mwetereeze mu bakomrades abaludde wano mu struggle nga mwe mwasalawo kuba mu ntalo mwe mwezira kubeera wali ntalo mwe mwezira kufiwa eringa wali ntalo eyo si ye struggle ebyo bikome wano 224 gwe wenna alina olutalo ne comrade yenna mulumalirize ebula ennaku 2 sitwagala kuyingira 225 nga tuwulira nonsensi wammwe ow'entalo nga ziri wakati w'aba comrades sitwagala kuyingira 225 nga tuwulira okwesokoola temulowooza nti tubiraba byonna naye woba olina akakuku ne comrade nga mulina obutakkanya ne comrade mu bisetting within 2 days zino ezisigadde 225 nonsense tetumwagala 225 tugenda kukoshoninga nga tusinzirira ku actions nkiddemu gwe nofuna credibility otulaga nti oli wakabi ku media kuno ng'oli comrade oli munna struggle tugenda kubuuza actions tuli ku ground nkugambye osobola obeera ku media nga ku ground kwoli nayimirire wano ne mbagamba nti 2025 to strategize nze let's strategize tutuuse tutya ku muntu wa wansi tutuuse tutya ku muntu wa wansi for example Masaba kyali mu kukola fenna tukisobola nga we tuweereza ku media ko muve mu kukola butiimu nga bwantalo
muve mu kukola butiimu nga bwakuba defending nga bwakuba lwanira ntalo twagala butiimu obugenda okukolebwa nga bwaku ground bugenda kutandika kutambula mu bantu fenna abali ku media wano ba comrades tulina gye tusibuka tulina gye tuva nuwa mutwe njagala ntule wano mbuuze nti nuwa mutwe gyosibuka ku kitundu olina tiimu ey'abaana egenda otandika okutalaga eggwanga egenda otandika okutambula eggwanga nti ye tiimu yange yeeno sitwagala kuddamu kuwulira nonsense wa butiimu die hard nankani 444 not nonsense twagala tuwulire nti tiimu Masaba Media eri ku ground okiwuliriza eri ku ground tiimu Kajubi Fred esimbudde tiimu SPA Simwe esimbudde tiimu yekolera esimbudde 2025 wano wetugenda wetwagala tutandikire inti kati gwe munnaffe ali mu diaspora gwe munnaffe ali mu kuweerereza ku media kuno omulimu gwo gugenda kuba ki omulimu gwo gwe kukumaakuma tiimu yo enegenda okuba ku ground omulimu gwo kulobingira tiimu yo enegenda okubeera ku ground kubanga yo the voice nti olina platform eno tiimu yeri ku ground egenda kukuwa accountability gwe it's your role okuza accountability eri bano bolobinzeemu bolobingiddemu tiimu yo oba ntegerekese bulungi nnyo nti kati gwe ogenda kubeerawo kukumaakuma bano baana kubalaga kiki kyakukola nti tiimu yitongwa nze yitongwa gundi zange ziri bwe ziti nti nze issue yange eri kukuba buli mubaka avudde ku mulamwa kati tiimu yange eri ku ground njagala egende etandike ekirire mu constituency katugeze Mbwaka Kembo Tekamwa mukuba simwagala kudda kati Mbwaka Kembo Tekamwa it's high time nzikirire ku ground tiimu yange ekirire tumanye nti mu Entebbe municipality mugenda kuba mu emikolo egy'okuziika bwegiti ne bwegiti mugenda kuba mu embaga bweziti ne bweziti kujina emikolo tusobola okusuubirako Mbwaka Kembo Tekamwa okuleeta olubuto okuleeta effoloma lye nti tiimu zaffe weeziri ezigenda omuteekako ekibeera nti yes bweziri kakati mu kifo kya Mbwaka Kembo Tekamwa nina omuntu gwendabye agenda okituulamu nti ye waali kakati ntandise omutembeeta ntandise okumulaga kiki ekyokukola kati luno bayita olutalo nti tuvudde mu bigambo ababadde bawoza nti simanyi gundi otadda mu kifeero otaddeyo mu parliament gundi oyo munyampi isaitayimu abanyampi mu bakube baveewo ku ground physically nti kati ekino ekya video tuzikoze ntubagamba nti oyo munyampi nono munyampi ekyo kiwedde kati isaitayimu kugenda ku ground tutandika kikola practically physically 2025 natandise nti mutandika okuzimba tiimu nti gwe muganda wange ali mu diaspora aweerereza ku media twagala okulaba ku tiimu yo ng'eri ku ground kati no tiimu ya media gireke togyetaaga tiimu ya media gireke togyetaaga kati weetaaga tiimu ye y'oku ground nga eripotinga direct to you nga gwagivunaanyizibwako era ng'olina capacity egenda ogira obingira ekyo kisobokera ddala bulungi nnyo eyo capacity weeri oba nkitegeerekese oba muntegedde wano waliwo comrade ali wano bamuyita Beni oludde mu struggle muno naye Beni komya okufiwa eringa entalo muganda wange Beni ndaba nnyo comments ze wali ba comrades abali mu lutalo mwe mulina okubuulira bannankyukakyuka entalo muffe teziyamba tezitwongerako muli bantu bakulu mutuule mubuulirira abaana ebino byonna obutakkaanya bwe tutalina tunaabisootinga nga tumaze okutuusa omulabe ne tutuula ne twesootinga out ne 2025 mbasaba entalo zammwe abafiweringa entalo abanyumirwa entalo muzireke mu mwaka guno 2025 tutambule ne action
Beni buno bubaka njagala bugende gyoli. Njagala obubaka bugende gyoli. Muganda wange Wire kutumiddeko. Wire ayina tiimu ye. SP asimu. Ayina tiimu ye ku ground. It's unquestionable. Eri ye gena tandika okukola omulimu. Muganda wange yeeko. Nawe njagala ndabe ku tiimu yo. Gino tiimu ya yeeko eri ku ground etandise okola ogwayo. Ono Tamale, muganda wange Tamale nze nkugulidde banga Tamale Bob. Mwe mwandibadde mulaga abaana ekyokola naye Tamale Bob n'akakirinki k'abanna abalala. Mwe mufiweringa ntalo. Abaana muganyo babulira ekituufu. Mufiweringa entalo. Okiwuliriza. Wano tetugenda kubuulira muntu butya bwakola mu struggle eno kugiddukana. Nedda. Okiwuliriza. Tetugenda kubuulira. Temusomesa abantu. Temusomesa abantu ku butwe balina kulwanamu. Nedda. Temwefuula bagezi. Eno struggle erimu levels zonna ez'enjawulo. Levels ez'enjawulo zonna mweziri. Muzemburesinge. Sagala obeere nnyawo ogambe Tamale Bob ogambe nti gwalina okutegeera kino bwe kiti ne bwe kiti era gwalina okumanya ono alina kukola bwati ono bwa nedda Tamale nange ngenda kubuuza gwe okoze ogugo before nga tonnasonga nnyindo mulala. Wire mumuleka atwale layini ye. Wire akole ogugwe ne tiimu ye. Yeka akole ogugwe ne tiimu ye. Ku ground ku action. Okibuliriza. Kiseka laptop bani eyokuru ya TikTok. Naye kiriyeta ndiko kola ogwayo. Nze njagala nnyo ndabe nga tugamba mbwa kakembo kuseka mwa munyampi tadda mu parliament nga waliwo ekiri ku ground. Tutandise okubalagako action. Ku ground timu zitandise okutambula kweziri zibalaga ziba mulisa mu bantu. Ekyo kyensinga okwagala. Okiwuliriza. Kyensinga okwetaaga kyensinga okulabako. Njagala nnyo okuwulira Sseggona akali amaggwa eyagambye nze simanyi nze sisobola kuva mu mpuuga omuntu gwe mmaze naye emyaka 3 kakati ngende muveemu ngende naawe omuntu gwe nnaakalawo obulabya azze wano juzi yes oyo ng'afuluma gukubanga walukagga gwe tuleeta walukagga tumupike ajja ayimirire ewa Sseggona period. Sseggona atambula agende. Who candidate aliwo nga alimu ensa. Yes, Sseggona afuluma agende batule n'empuuga. Okiwuliriza. Agende n'empuuga. Katulwaleero nti twogedde tukitwale nti 2024 abadde wa kusunsula wano ku media. Titutegedde Sseggona agende afulume. Okiwuliriza. Mbaka Kembo Tekamwa afulume. Juliet Kakande afulume. Okiwuliriza. Abedi Bwanika afulume. Lumu afulume. Okiwuliriza. Timu ezo zonna nga mbadde muze identifying nti zifulume. Ezo timu twagala zifulume naye nga ziwulira ku ground nga tukirira ku ground wansi. Oba nkitegedde. Naye tuleme kwogera nti gundi oyo munyampi. Gundi oyo tetwagala dde mu parliament twogere bwogezi nga ku ground tewali kitambula. Tugenda batumaze gafu. Tufudde toge. Timu muzitandiko ziteeka. Timu zikirire ground kino kisobokera ddala bulungi nnyo. Wano we tugenda bagenda tandika okwekwata obukolo. Bagenda tandika otegeka bu tournament. Timu zino zigende ziyijackinge bu tournament sobo wenjawulo balabisibwe. Timu zitandika okwa identifying better candidates abagenda okutuula wano nze sigenda kuba mbwa Kakembo Tekamwa nga sinoonyeza candidate amuddako. Nkuba mbwa Kakembo Tekamwa afulume Entebbe municipality nga nina candidate ali ready ali strong enough okumujjawa. Situgenda kukuba mbwa Kakembo Tekamwa afulume ate nga sinoonya candidate agenda muddako NRM ejjetwale.
nkuba mbwaka kembo teka mwafulume nga nina candidate atuddawo gwe ngendo okuteekako omumwa mugambe gundi gwe tandika ground work kati tutandika okukola mbwaka kembo teka mmanye nti mukuba afulumye n'ekifo nkise kiwalinze wano we tugenda 225 mwe mwenna online brigade mwe mwenna abana abaddeko online abakuba abasabudde it's high time mukiriye ku actions Bannayuganda mubalage nti tubadde twogerako tukitegeeza si byanjwanjwa. Oba ntegerekese. Kisoboka. Organize. Nabagamba 225 people power. Yeri ku steering. Fenaffe tugenda kubakolera ogwaffe. Bana akina bakazi we Bashiri ba Ananise Wanyana bonna. Okiwuliriza. Tuddeyo wali nga we twalina zi tiimu. Tiimu Kyagulanyi esimbudde ekiridde. Tiimu Bobby Dai Haji esimbudde ekiridde. Kati twagala tuwulire nti tiimu SPR Simwe Wire ekiridde. Timu Kajubi Furedi ekiridde. Timu yekolera ekiridde. Timu Nuwa Mutwe esimbudde. Okiwuliza. Yes. Kakati SPR Simwe Wire bano babadde okuba bonna bolabye nti banyampi bakiwulireko. Baguwulire. Nti omusajja takumye gutusombera ku media ne ku ground agulese gutokota. Muganda wange bano bagenda kwepamira pamira. Tulina olutalo lw'okugoba DP Buloka wano mu Kampala Wakiso. Okiwuliriza. Tulina olutalo lw'okugoba DP Buloka. Yasinzi emirandira gya DP Buloka weegiri wano. Miyitirivu mingi. Tulina olutalo lw'okuapulutinga emirandira gya DP Buloka. Tulina akalulu k'abavubuka ke tutandika nako. Youth elections ziri mu DP Buloka. DP yayiwamu abaana bangi nnyo akalulu k'abavubuka ako ke tulina otandika nako. Bana abavubuka betugenda okwa-identify nga betugenda otandika nabo betulina okutandika okufuna tufune tutandika okutambula. So 225 we have a lot to do. Tulina bingi. Ate muganda wange Wire Kasitoba ng'okategedde. Eya Kajubi Furedi yo jeri team. Njagenda kugichaginga buchaginzi. Yes, nze kino kye neetaaga. This makes me happy. Umanje tugenda okukola mmwe. Mwe nabayida badde bayita kiwaji. Abo badde balowooza abo bogerera ku internet, bogerera ku media, ku ground tebalina wo bikola. Kakati ne side time tubalagenti ne ku ground ebikola weebiri. Kakati namwe baganda bafa bali mu diaspora. It's high time namwe mutandika ogwammwe. Kubanga you already identified the people abatuufu abokola nabo. Okiwulidde? Mwa identifying the team y'abantu abakolagana nabo. Nze sigenda kugamba nti questioning MP nga mmanyi already tali ku mulamwa. Kubanga ebikola by'abano bibyeragirira. Tiwachali MP yekwese gogenda questioninga ba MP mwe bali mulaiti abamanyi abategereddwa nti tebakoze ng'ogwabwe gwa kuyisa bivulu ng'olwedde bava nadda ne ku mulamwa. Kanate muwo mwaganya bano bakasiba nti nabo baagala kudda. Kati kye nnina okukola olwaliro kubakuba bafulumire ddala. Mbakuba olwedde maze okwa-identifyinga abagenda obbaddirawo. Olwaleero nkuba Mwaka Kembo Tekamwa afulume nga nina candidate addawo. Sikuba Mwaka Kembo Tekamwa afulume nga tesirinaawo wanga addawo. Nkuba Joyce baagala afulume nga nina wanga addawo awo era muteeseteese ndi kumwempawalinga. Segona aveewo nina ogwenteekawo awo. Iyo timu yawe yonna
nga bwejja gwe gyempulira nti sijagala njikooyo era nkooyo girabako wano mu byobufuzi njikuba efulume nga nina olwedde abaana abange bendi mu kuteekawo bendi mu kudiployingawo. Kino kye bayita a call to action. Oba nkitegekese bulungi nnyo. Ndi diaspora teyawukana na ground. Nedda tebakulya ekinusu. Okiwuliriza. Kati bannayuganda olwaleero kati omulimu ffe nga ffe abali ku media kati kambabulire strategy. Ffe abali ku media wano 2025 kye tugenda okwetaaga kiki. 2024 tusobodde okukola ne twa-identifying abalabe. President abalaba abo batadde mu lwatu. Ensi nebategeera. Kakati then ife nga we tubadde ntubagamba nti oyo munyampi. Kati sai time tukirire wansi. Bano tubalagire ddala mu bannansi nti kino kye twali tugezaako okutegeeza. Nti ono munyampi era talina na kuyimirira katuuti kwogera. Talina na kujja ku mukolo wano kwogera. Nga wawulidde yabadde ali mu kuziika n'agamba nzijira ku kadya NRM mugamba vayo. Kati it's high time tutandike tiimu zino. Okiwuliza? Zino tiimu zigenda kubaamu amaanyi mayitirivu nnyo. Ffe aboogera ku media wano nga ffe tuzi championinga. Okiwuliriza? Olanga nkozungu kirwe nkozesezza naawe. Ngate ffe tuba discourage nga tubagamba mulekerawo okozesa enzungu. Tukole message etuuka ku bantu. So kati wano wengendo okoolera nti tiimu zonna mwengawe mwekozeemu tiimu. Tiimu zikolebwe ninga tiimu ezo zigenda ku ground. Zigenda tandika kola mulimu guno physically. Kino kisoboka bulungi.